Ku ntandikwa ya Sabbiiti eno minisita w'ebyamawulire Chris Baryomunsi yategeeza eggwanga ku byali biteeseddwako mu lusirika lw'abaminisita ekyankwanzi n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Mu byo ogobaganya abantu ku ttaka kwali ku mwanjo nnyo. Kyazuulwa nga kye balina okukola kwe kuteeka ensimbi mu nsawo ey'eby'ettaka oba giyite land fund. Tugenda kuteeka ssente mu land fund kubanga constitution yagamba tuteekeko ensawo y'essente nti bali ba landlord bananyini ttaka beegule tugyeko ekyo ky'okusanga nti ettaka lirina abantu babiri. Okwongera okunnyonnyoka ensonga ya land fund tutuukiridde akakiiko k'eby'ettaka aka Uganda Land Commission. Ebanga ensawo eya ssente nga yateekebwawo gavumenti ate nga yo ono we tuli mu tteeka yo land fund mweri mu tteeka ly'ettaka Land Act ya 1998. Okusinziira ku Andrew Nyumba ateekerateekera akakiiko ka Uganda Land Commission agamba nti okuva etteeka lino lwe lyayisibwa ssente zino teziteekebwangayokko. Kati fund eyo kyandibadde nga kitongole oba office ng'erina budget eyaayo, ng'erina account eyaayo, ng'erina abakozi baayo abamanyi ebyokuwola ebyaki byonna nga balimu eyo fund. Ate nga mu tteeka balaga nti ssente zandigenze mu fund eyo zaali zirina kuva mu parliament yali esobola okugaba ssente nga budget bweziyisa. Bannannyini ettaka balabiddwako emirundi mingi nga bakaka abantu b'ebibanja okwegula, kyokka olw'okuba nga bangi tebabeera na nsimbi, land fund esobola okuwola ow'ekibanja okwegula. Mugaso gwa fund eyo oba ensako eyo yali erina okukozesebwa okuwola abantu ssente ab'ebibanja basobole okwegula ku mataka g'aba landlord. Ekirala ye gavumenti yennyini okugula ttaka ku bannannyini lyo liweebwa ab'ebibanja okusinga okubagobaganya. Oba nga programu ya gavumenti oba bino ebigwa bitalaze ng'amataba kati ng'abantu beebudduda ne bano nga tugezese ne bano abali mu ntobazi kati fund eyo yali erina kukozesebwa kubafunira amataka. Era land fund esobola okuwola bakayaana ssente okupunta ettaka okusuula buli omu waayita. Omuntu yali asobola okwewola ssente n'asurveyinga ettaka lye n'alikubako ekyapa n'aterera. Naye kati era enkaayana ezisinga ku ttaka za mpita wano oli ayita wali onanyingiridde. Newankubadde land fund teriiwo, akakiiko ka Uganda Land Commission kagamba nti waliwo ssente gavumenti zeewaayo entonotono eziyambyeko okugula ettaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusingira ddala mu byalo. Process yo nga bweri nti oli bw'aba alina ettaka lye nga kuliko abantu ab'ebibanja, omuntu oyo asobola okujja wano mu Land Commission n'asaba okumugula era nga tubadde tulinayo ka budget ketufuna okugula amataka bwe gatyo. Mwaka guno mu budget mulimu obuwumbi nga 15. Olw'obutono bwa ssente zino akakiiko kagamba nti amabanja gakasuseeko olw'abantu abangi abavaayo nga baagala gavumenti ebagule. Kituufu tezimala ate mu butamala obwo twesanze nga ate abantu abawaayo ettaka batututte mu kooti tuluddewo basasula nenga era challenge zetufunyeemu kuba ssente entono batuwaabidde mu makooti tubadde tulina okubaddiza ebyapa byabwe abalala osanga batunze. Bwe butuukidde olwaliro nga gavumenti yakagula ettaka ku bantu lya buwumbi 749 mu obukadde 289 n'emitwalo 42,900 mu 885 mu bitundu okuli Bunyolo, Buganda, Ankole, Tolo ne Bugishu. Singa gavumenti essa mu nkola ensako eno eya land fund okusinziira ku birabwako, enkaayana ku ttaka ezisinga obungi ziba zinogeddwa eddagala. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.